Awo bwetyo embeera bweri. Omuyembi Chosen Becky nga kati waali mukazi wattu omwana we ali mu mbeera mbi nnyo ddala era nga yeetaaga kusabirwa. Bambi naye nga maama agezaako okusabira omwana era nga naye agezaako okusaba eri omutonzi. Bambi Mukama awonye omwana. Bannange Chosen Becky, sorry obulumi bw'olimu tubulaba. Kati kankuwulire ffena tubeera n'abaana ng'abaana abo bataata baabwe be tubeera nabo nga si baba bazaala. Okiwulira? Naye omwana bw'alwala ekisusse, omwana omutwalako ewaabwe, twalira omutaata w'omwana omwana. Okiwulira? Kuno si kweraguliriza naye ekintu kye bayita omusayi mukiveeko. Nze omwana wange tasobola kutandika kulwala nembeera awo nga tata we manyi gy'ali era we nkwata omwana bwe suswi ne muwa tata we ne muwawuna omwana wo situlamuko. Ekirala bannaye nze kambabuulire mwe bantu mmwe, social media tugyagala naye social media some extent social media gireke. Okitegeera? Social media gireke. Ogenda kujja wano yesu olage pain gy'oyitamu which is right, naye oluusi kale oluusi kisukka. Okitegeera? Ekirala omwana ono bannanga ali mu bulumi mutwaleko ewaabwe. You get? Nze si believingira nga nnyo mu ebyo ebintu. I don't believe in those things. Simanya byakika. Naye mukwano omwana kaali kulwalako n'omutwalako ewaabwe n'omutuusa ewaabwe omwana n'atandika okuzannya ng'abadde mulwadde. Nyina agaboozi gendabye nga mulimu kugatambuza ku mwana wa Chosen Becky. Lwaki simanti yamutwala mu kika kye? Omusajja buyambi ki bw'aba yaleeta? Lwaki mwagala nnyo okubeera nga munafuya ekitonde ekikazi? Kati listen. Abasajja mubeerawo era kalwale. Kati omwana w'abandi bw'alwala n'atuuka bw'atyo kwerisa. Kuba munnange nawulidde odiyo y'omwe omwami. Mukwano ng'agamba yeetajja kujja mu mawulire naye anaakiraba. What are you saying? Temugenda kukanga bakazi. Teri mukazi akeera ku makya n'agamba tagenda kuddamu kuwa baana out of the blue nga toyina kyokoze. Nkiddamu. Teri mukazi akeera ku makya n'akumma baana nga toyina kyokoze. Nga toyina kyokoze. Bw'oba obwayo obuyambi ng'omusajja teri mukazi asobola kukumma mwana. Lwaki mba mukumma? Era omukazi atuuka n'agamba omwana tojja kumulaba. There are reasons as to why. You want to be absent fathers naye bifaananyi by'abaana ne sinapu mu byagala. Never. Omukazi mumuleka jjajjaba omwana we. Kaabulengana bo bataata be mugenda mutuyimbirira. Mbwera biki? Amuzeeyo bw'amuzaayo bakole batya? Bannanga ate temututama. Banange temututama. Abakazi mubaleke. Women pass through a lot n'abaana baabwe. Okiwulira? Omusajja yayimirira era ajja kukiraba ekika kyange. What are you saying? Ekika kye kitawaayo wadde ekintu kyonna. Bannange omukazi mumuleka jjajjaba omwana we. Chosen Becky is passing through ekiseera kikyasinza okuba ekizibu. This is not the right time. Mbalabye mwenna muwandiika quotation empanvu. Bakansala baawano basenga. Mukazi mumwesonyiwe. Ntwala okusaasira kwange eri omukyalo ono Chosen Becky. Bwe ndabye omwana ono amaziga ne gampitamu. Mwana ono amaze weeks nga 2 mu ddwaliro naye teri kikyuka. Ekirwadde kyeyongera mu maaso. Naye njagala Chosen Becky mukwano osituke n'amagulu ga 2 tambulira omwana wo. Eddwaliro ezzungu lyandibanga liremye. Situka ogende mundagu olabe kiki ekiruma omwana wo. Abakyala fe abawulira obulumi bwa leeba, fe abawulira obulumi abasajja tebawulirangako bulumi. Abazadde abakazi mutambulira abaana bammwe. Omuntu asobola okukola omwana we ekintu n'ayagala akulumye. Kuba omuntu akukwatira ku mwana asobola okulumya omutima. Chosen Becky muganda wange oli maama ndi maama. Naye omwana ono ali mu ddwaliro okumala nga weeks 2. Omwana ono yeeyongera kulwala. Bazadde bannange waliwo ekintu ky'olabira ddala n'ogamba kansituke. Bw'aba nga Yesu ssaawa zino tanyambye kansitukirewo. Banange baganda bange abazadde bannange
Chosen Becky inbox me tukebere kwa tulabe chichi naye nga munanga baleeta Sara mwabazadde banange musabire omwana ono tali bulungi tunulita Chosen Becky ng'okaaba amaziga ne ganyunguka oli muzadde ndi muzadde situkotambulira omwana wo mukyala munnange situkotambulira omwana wo waliwo ekintu kyolabira ddala ng'olina kutambula mukazi munnange luno si lumbe lwa luzungu lumbe Luganda banange. Okay, so good morning. While we've been to Byandibade, mbadde nze mbiraba for a minute now. This is about Chosen Becky in particular, no mwana we. Waliwo statements Byandibade ezzenkwatako. Otherwise, I wouldn't have addressed. Newankubadde mukwatibwako ennaku, newankubadde I wish her well with the baby and all that stuff. So, let's dive into it. I've seen people saying Chosen Becky is a reckless mother because she's not doing enough. Taking pictures of her kid looking like that, posting them on social media. Yes, the pictures are not appealing. For her to record herself crying, kati simwerekerawo recording. Kati mumanyi omukyalo ono ali munyiike, and she has literally tried each and everything. Atono omwana taradde jjo. So ask yourself, why now? Why is she posting it now? Because at first you're posting angalaga bambi musabide ku mwana wange tali fine. This time ate kwolo teyajanga akaaba cause embera yali tennawaseninga. The condition was not as worse as it is. She comes out, she posts her son ngalaga embera weeri ng'akaaba ngalaga bannaye bimulemeredde. That is to the public opinion. Asobola okusiikinga abantu ani alina ku magezi kubanga banja bagenda okulaba omwana ono, banja bagenda okugamba nze owange wekyamutuukako nakola wenti, nze owange wekyamutuukako namutwala ku ddwaliro weriti, nze owange wekyamutuukako namutwala mu ddwaliro weriti. So that aside, nendaba omukyala ngenda muteekako wano ekifaananyi kye ne comment gy'abaddamu and what she was saying. She was saying mbu Chosen Becky actually gundi ebadde ya Bad Black avuddeyo n'agamba Chosen Becky ffe tukoze ebintu for our kids, mbu oli stupid parent, omwana wo kubanga atuusa awo oli mukaabo, obadde oyagala akole ki? Yolowooza ebyo tabikoze, taina kyakoze, atudde butuuzaawo na kugamba sometimes abantu abamu muyina entitlement, self-entitlement to talk about each and everything. Naye wootalinaako magezi ng'owulira amagezi go gakendeddemu kkiriza osirike. Sit down, keep your mouth shut. Ekirala sinti buli omu agenda kufuuka mushiriko olw'okuba gwe wagenda n'okola ki? N'ologa. Mu ddiini omwana akkirizibwa waba bamusindikira ddogo kufa nga Allah ye yennyini agambye nti yessaawa y'omwana oyo okubanga afuluma mu nsi eno n'afa, mumuleke akole ki? Afe. Teri kigenda twaza mukazi oyo mu ssabo nga ggwe ekyakutwalayo olw'okuba oyagala kukola ki? Kutereeza mwana oba kuwonya mwana. Ejjanayo ojonoone because of that. Entuuko y'omwana weeba yatuuka osobola n'omutwala mu ssabo n'okola shiriki, ne bamusamira, ne bamuwa eddagala, ne bamukola biki, still n'akutuka n'afa. Bangi be batutte mu masabo. Ng'oli avayo n'agamba nze oyo jjajja ye yankolerera kankutwaleyo, naawe n'otwalayo wo n'afa ate ng'oyo owooli gye yawonera. Ekirala, omukyalo ono ye statement yebadde egamba omwana oyo waba bamwagala weewaabwe nti Chosen Becky amukwata amutwala ewa kitaawe, ng'oba mbu kitaawe yanyiize mbu yabannyima omwana bamukwate bamuzzeeyo. Chosen Becky, I'm a parent, naye ate nzo ndowooza ebya parenting ninamu ego nga mbikola. She wouldn't cry if that was the option. If the option was to take her kid
knowingly nti omwana wanaamutwala ewa kitaawe pain y'omwana egenda kugenda omwana agenda kuwona teyandize waneeno ku TikTok kukaaba nga bakimanyi bulungi nti omwana kitaawe yamwetaaga ekyo kyokka nti kasitaamuze ewa kitaawe ng'akola ki ng'atereera ate sisuubira nti omwana oyo yekka aradde y'omwana gw'alina musajja oyo lwaki bonna tebaradde ekirala omusajja oyo waaba nga these are speculations so ngenda kuchi addressing according to how most of you think or some of you think. So if you feel the father is the one doing that to the kid or the family ey'omwana evaamu kitaawe yeekola ekyo because eyagala mwana then they don't deserve the kid. They do not deserve the kid. Later on omwana oyo okuwangaala ku nsi ngabo be bakitaabe oba lwelwo olubyo lwavaamu they don't deserve the kid because however much you love your kid so much nga mama yo yamuyina for as long as your kid feeds abaana tunoonyanga bakitaffe teri nsonga ya kuteeka mwana wo you go teri nsonga lwaki oba oteeka omwana wo in that immense pain ng'ali on the verge of death mbulwakuba oyagala mmuzza mu kika kye bamulabe ekika ekyo si kyekyafunisa omukazi eyazaala omwana oyo olubuto ekika ekyo temwasooka tuuza meeting ng'agenda ofuna olubuto ekika ekyo temwasooka kyebuuzaako ng'omukazi asazeewo okuzaala omwana waliwo chances omukazi oyo ng'ali lubuto okugyamu olubuto olwo waliwo chances oyo kosa protection nga bagenda mu bikolwa bye meaning it was the choice of a woman to have that kid like it always is. Omukazi yasalawo ne Katonda osobola omufunisa olubuto onoga njagala muzaala munakeera ku makya naganze saagala kuzaala munaalujjamu. You understand? So if the parents or the family of the man loved the kid so much, they wouldn't let their kid that they love so much okubanga batuuka ekiseera ne bamukola ebyo ne bamuyisa mu pain eyo yonna yonna okubanga bamufuna ate ne bamuleka n'alumizibwa ne bamutuusa ku I don't know, ku verge of death. So I don't know what you guys think. Ekiri abantu abamwayingira mu nnyo ebyamawangwa ne mwonooneka buli kimu ekitaba ddogo simanya kati ono aradde ekika kye kirabika kimusaba ono aradde. Please give us some break. Yenna taata ategeera tasobola kuyisa mutabani we mu pain weetyo because amusaba kudda waka mbwate taata alabirire era bwe kibanga kituufu nga taata gwa kikola munaye you don't deserve to be loved you don't deserve to be anyone's dad or to be called dad if only you're the one doing that. And Chosen Becky Katonda ono yagera bagamba shiriki mu ddiini yange bagamba shiriki gyali mutuufu era shiriki akola ne Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bamulogako okitegedde naye Allah yagera ne musabo okutuukawo si misambwa gyegigerambu kati jjajja Sebidaayo agambye nti omwana afe Allah yagera n'agamba kati ono agenda kufanga lwakuba gundi amulozi sinti because alogeddwa wabula because ye time ye yensonga lwaki ogenda mu sabo lino Esther yagenda mu ba Christine yagenda mu ngagamba nze wannalwala ekizimba ku ttama jjajja Sebidaayo yakola ki yeyanzijjanjaba oyo omusajja mukugu n'ogendayo n'ekizimba kyo munnaye n'ofa nga naye jjajja Sebidaayo ayina abantu nga mutwalo bajjanjabye ekizimba ku ttama gwe n'otwala owuwo ng'ali mu same state nga gy'alimu nti it had not worsened yet n'omutwalayo n'atawona. So tewabaawo akugamba mbu simanya ate ono agenda kufa because ono amukoze bw'atyo ebantuuko ne woona omutwala ewa Sebidaayo ne woona omutwala mu basabo nga Allah agambye agenda kulwala ettama azimbe akutuka afe. A'udhu billahi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq. Munnaye lyekkubo nti n'abo abaamuloga basobola okumuzaayo gye baamulogera owulira bamujjanjabe eyamuloga yennyini ne bigaana
n'alemererwa okumujjanja era omwana n'ayitako. So yenna taata ng'ayagala omwana era nga yeeyo kati trend y'engeri gy'osabayo omwana wo ewa maama we, then that is not right. That is not right. And you people are sick in the head thinking that if a person is able to make your kid go through that pain, is suitable to even call him a dad. Kubanga woba osobola okuwonyaabonya omwana wo n'omuyisa mu pain weekyo, kitegeeza oba tomwagala. Literally the kid is in pain, crying day in day out, tassa bulungi, on the verge of death. And you're saying go chikole echo because you're the dad, because you want your kid back home. Please, give us a break, you people. Sometimes it's not good, it's not healthy. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uganda comedian omunagana ona atambulira mu bigole ebirisi nga content we asanga abantu nga bali mukulya nakujjako ekyokulya kyo n'akirya. Ali international atambudde ensi yonna naye muzimu kunsi yatambuddemu yatuuseeko ne waffe Uganda. Mu kutuuka waffe Uganda yatuuseeko mu kitundu kye bayita Luweero. Nkusaba olabe vidiyo eno olabe situation omwami ndi yasanze Luweero eyamuwaliriza n'okutuuka okukaaba amaziga. Naye nga David Lutalo omu ku bayimbi ab'amaanyi be tulina mu ggwanga ava e Luweero ye takiwanga budde kufaayo kulaba abantu b'ekitundu kye embeera gye bayitamu. Wabula akola kimu kubeera ku stage n'agamba nti nze ndi muyimbi siri mu byabwe bya bufuzi era saagala nabyogerako. Naye ng'ate eby'obufuzi bye bifudde bannaluweero okubeera mu eno embeera gye balimu eyakaabiza n'omunaggana. Bambira baka vidiyo kano. I went to a village called Luweero in Uganda and I couldn't believe what I saw there. Look, this is not a content. This is a video to call up on all the people in charge of this. Okay? Right now, what is this place called? This place is called the Kazinga. Kazinga. Please, I beg you in the name of God, the people that is in charge of this place. This is the water that human being drinks. Please, I beg you in the name of God, whosoever that is in charge of this, please, this community needs water. Please. This is the water. God, whosoever that is in charge of this, please, I can go on my knees and I call upon anybody that is in charge of this. Please, yes, these people need water in this village. This is our village. Cows drinks from here as well. Yes. Please. We are Kazinga, and we are human beings as well. Please. So, omusajja akabe n'amaziga. You know, when I was told about this, I couldn't believe it because I know that it was our forefathers that was taking this kind of water, our parents as well, but we live in a new generation. They took me to so many places, so many water to show me that this is the water that they drink. I couldn't still believe it. For me, it was like a movie, okay? So I had to call the guy and I asked him, do you drink this water? Do you drink this water? Yes. I still couldn't believe him. You know, it was, for me, it was like a movie. I told him, come close. And I asked him again, do you drink this water? Yes. We drink it. But if you have money to go at another bowl, which is, there is the bowl, this bowl is one even in the corner there. There is another bowl there. Borehole? Yes. You can go with the money and they give you the water. How much is it? For a jerrycan. For jerrycan, yes. 500. This village's name is what? Lumonde. Yeah. Lumonde. So, and if you don't have money to buy the borehole water, Even in country, there is another one there. Another water. It is clean. The wall or the bowl?
The well? Oh, The well? The well like this? Another. But it is there. It is not big than this. It's small. Okay. If you don't have money to buy what, just use this. If you have money, If you have money, buy it yourself. okay, please, anybody that is in charge of that water, okay, make it free of charge for them. They have a borehole that is way far from here, which they can go to there to fetch water if they have money. But this is a village where they don't even have sufficient job. They hustle for themselves just to get in food. Please, just make the water for them free of charge. In this place, what is it called again? Lumonde. Because ebyo byetusiiba tugamba abayimbi ba Uganda ne ba artist mwenna tetubasaba kuwa bannayuganda ssente kubanga muli banaku nga ffe nammwe temulina abo muyinza okuba mutusinga just kwambala bulungi naye nga tubasinga okuba obulungi kyetwetaaga okuva gye muli ly'eddoboozi lyammwe eryo okuba nti liwulirwa abantu bangi okulikozesa okuyisaawo message ekwatagana n'abantu bannayuganda abali mu mbeera nga bolaba abantu beerewe gye balimu oyo omusajja munaggana naye olaba teyabawadde ssente naye kyeyakoze kinene nnyo okusinga abawadde ssente ekyokuba nti yavuddeyo n'atuuka n'okufukamira ku ttaka ne exposinga embeera embi abantu gye bayitamu okuba nti banywera mu nzizi ezimu n'abantu ku mulembe guno ekibadde kirowoozebwa ng'ekitakyaliyo naye nga kiri awo Luweero ng'eruweero awo woolaba wewaali ensiitaano eyaleeta gavumenti emaze mu buyinza emyaka 40 naye abantu bajjajja b'abantu abo babasanga banyura mu bidiba bya nte ne bazzukulu baabwe olwaleero bakyanyura mu bidiba by'ente oluvannyuma emyaka 40 nga bajjajja baabwe baafa abaleeta gavumenti eno oba okitegeera kyetusaba artist nti just twetaaga ddoboozi lyammwe kati oyo omunaggana wuyo yavuddeyo n'ayogera bw'atyo golaba nti message ye yabadde kiriya era nga yakoze amakulu kikujjako kigwa omuyimbi okugenda n'oyita ku kyalo ewammwe n'olaba abantu abali mu mbeera bwetyo n'ovaayo n'okola statement ng'omusajja oyo yakoze n'ovaayo n'exposinga embeera embi abantu gye bayitamu ku ddoboozi lye eriwulirwa abantu bonna abantu beewammwe ne baba nga baliganyulwamu ne kati gwe lutalo abewammwe baganyulwamu kimazima ddala n'abalala abalinga gwe bangi balina ebitundu byabwe gye bava ng'abantu beewaabwe babonaabona mu mbonaabona efaanana bwetyo nga bo bali eno Kampala basula mu bikeesa buli lunaku bali bana kye babagasa